Mathias Mpuga Nsamba, leader of opposition gwe tulina atukulembeddemu. Mathias Mpuga Nsamba, mukama waffe. Tetumanyi ki kigenda maaso mu bitundu eby'e Masaka kubanga munnange bino ebiriyo ate bannange si bye tukola ki? Bino ebiriyo ate munnange si bye bulijjo bye tusaba, si bulijjo si bye tugamba, si bye bulijjo bye tugamba abantu. Ne Mathias Mpuga Nsamba okutandika okukola ebikolwa bino eby'okubeera ng'oyagala okwawulawulamu ekitundu kyaffe mu bitundu eby'e Masaka olw'okuba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yakuwa okuba omukulembeze nti otwale Buganda region weefudde ensonga, weefudde ekitalo, weefudde naggwano, weefudde ki? Ddala Mathias Mpuga Nsamba. Tulina ebibuuzo bingi naye ansa zo tulina ntono. Naye nga tugamba baganda baffe bannayuganda nti bannange tutunemu twegendereza abantu era nga ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate tugamba nti tunaabalabira ku bikolwa byammwe era ebikolwa byabwe bitandise okuba nga tweraga. Ffe twakikuuma dda, twakirinda dda naye kaakati batandise okuvaayo okweragira ddala. Naye nga lwaki Mathias Mpuga Nsamba mukama waffe gwe tubadde tumanyi, gwe tubadde tuwa ekitiibwa era gwe tubadde tuteekamu obwesigwa bwaffe, kiki ekikugjayo otandika ebintu bino okukolamu diversions ez'enjawulo mu bitundu eby'e Masaka? Bannange ebigambo oluusi bituggwako, ebigambo oluusi bitulema okwogera ne tugamba abantu bano be tubadde twesiga, be tubadde tukolagana nabo, be tubadde twefuula nti nno tubategeera bulungi. Naye bannange baganda bange bannayuganda twongera obajjukiza nti bino byonna twabagamba nga bijja kubeerawo era bijja kulabibwako era bangi abajja okubikola nti His Excellency Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, Deputy President of Uganda, Executive President of Uganda ebintu ajja bikulira ddala nga bw'alina okubikola era twongera obajjukiza nti tutambulire wamu tulabe nga tutunula eggwanga lyaffe. This is our country Uganda era ensi yaffe nga bannayuganda tusuubira ne tubategeeza nti nno bano abasajja twabisuubiranga, twabitegeeranga nti no bajja kukola bwe bati era bulijjo tukimanyi bulungi nti one time bajja kuvaayo ne beeraga batandise okuvaayo. Kati Mpuga ono agamba kyeggwanga tulina kyojja bagamba bannayuganda. Bannayuganda bakuyisaamu dda, bannayuganda ne bagamba Mpuga mubi ne tukuzibiikirira. His Excellency n'akujja ku bwaloopo n'akuba commissioner, kati owulira amaanyi era geeyongedde. Basajja mwe tugenda batunulamu. Tetwetaagirako ddala muntu yenna ateeka ntalo mu kibiina kyaffe. Era twongera okubajjukiza nti ffe twagala kibiina kya mirembe, twagala kibiina kituwa ssanyu, twagala kibiina kituwa mirembe era kyobulaba ekitebe kyaffe tukiyita simanyanga batukiyita batya, tulina ennyawo tukiyita ekirungi House of Peace. Tukiyita House of Peace kubanga watuwa emirembe. Atuba tulaba abantu nga basika emiguwa, abantu nga bakola entalo ez'enjawulo. Bannange tulwe tufuna obwennyamivu ne tugamba bannange ekibiina kyaffe eky'emirembe ate baani abaleetamu entalo? Mpuga mukama waffe tukusaba olambulule mu bino bye mwakolanga mu DP. Wano si bye bigenda okukola, wano si bye bigenda okukola bye mwabeerangamu mu DP. Entalo zammwe ze mwazannyanga, biki bye mwakolanga byonna tubimanyi, ne wano waffe si bye bigenda okukolawo. Era temusuubira nti mugenda kuleeta entalo zammwe ze mwabeerangamu edda nga muzitambuzira mu ntalo, mutambuliza mu ntalo. Tuwongera obajjukiza n'obategeeza nti wano ebyaffe si bwe bigenda okuba. Ate ngera twongera obagamba nti buli kimu kye mukola tukimanyi ate era mujja one time mujja bisasulira. Mmwe muyinza olowooza nti bye mukola bannayuganda babyagala nnyo era byanjawulo, naye olutalo olw'omunda mu bannakibiina ki National Unity Platform e Masaka eyo lwongedde okunyiinyiitira era wowulira bino. Abakulembeze b'ekibiina kino e Masaka bayimiriza mbagirawo enteekateeka ya kunga
Olutalo olw'omunda mu bannakibiina ki National Unity Platform e Masaka eyo lwongedde okunyinyiitira era w'owulira bino abakulembeze b'ekibiina kino e Masaka bayimiriza mbagirawo enteekateeka ya kunga yateekebwawo ssaabakozi wa NUP Fred Nyanzi nga bagamba nti ennaku zino teriimu bwerufu. Wadde ng'ekyabula emyaka ebiri okuddamu okulonda kwa bonna okwa 2026 ebbugumu eriri mu kisaawe ky'ebyobufuzi e Masaka lyandikulowozesa nti akalulu ka mwezi gujja anti abakulembeze ba National Unity Platform e Masaka bwe basisinkanye basizza kimu nga nkuyege nti enteekateeka ya kungu eyimirizibwa embagirawo okutuuka ng'agikulira ze nannyonnyola. Olukiiko olwabadde lukubirizibwa amyuka pulezidenti wa NUP mu Buganda ow'ekitiibwa Mathias Mpuga lugamba nti abakulira enteekateeka ya kunga mu Masaka bafuuse kazaala bulwanga kati be bavujjirira obutabanguko mu kibiina kino e Masaka. Tusazeewo era obukulembeze bulambike olw'omunda mu bannakibiina ki National Unity Platform e Masaka eyo lwongedde okunyinyiitira era w'owulira bino abakulembeze b'ekibiina kino e Masaka bayimiriza mbagirawo enteekateeka ya kunga yateekebwawo ssaabakozi wa NUP Fred Nyanzi nga bagamba nti ennaku zino teriimu bwerufu. Wadde ng'ekyabula emyaka ebiri okuddamu okulonda kwa bonna okwa 2026 ebbugumu eriri mu kisaawe ky'ebyobufuzi e Masaka lyandikulowozesa nti akalulu ka mwezi gujja anti abakulembeze ba National Unity Platform e Masaka bwe basisinkanye basizza kimu nga nkuyege nti enteekateeka ya kungu eyimirizibwa embagirawo okutuuka ng'agikulira ze nannyonnyola. Olukiiko olwabadde lukubirizibwa amyuka pulezidenti wa NUP mu Buganda ow'ekitiibwa Mathias Mpuga lugamba nti abakulira enteekateeka ya kunga mu Masaka bafuuse kazaala bulwanga kati be bavujjirira obutabanguko mu kibiina kino e Masaka. Tusazeewo era obukulembeze bulambike bammemba b'ekibiina ku nteekateeka z'ekibiina ezigenda mu maaso ezifuuse kalibattanya mwe mulinga program esimbye mu ofiisi ya ssaabakunzi w'ekibiina gye bayita kunga mu kuteesa okubadde wano kivuddeyo nti ebadde eyawudde mu bannakibiina buli muntu ng'agikozesa okuyisaawo ebibye ne tusalawo nti omukunzi w'ekibiina ajja kuyitibwa ajja alambike enkola yaayo ate bw'eba ekolebwe ng'esimbye mu matabi g'ekibiina n'enkiiko z'ekibiina. Kunga Masaka kunga bino olugudde mu matu g'abakulembeze ba kunga e Masaka engalo ne bazikuba mu makiikakiika era ne bazza omuliro nga beebuuza bano gye bajja obuyinza okugoba n'okuyimiriza kunga eyatandikibwawo ssaabakunzi wa NUP. mbadde emiruka nagimala nga ntandise byalo oŋŋamba nti si kunga kitegeeza oyagala ekibiina kyaffe kisaanewo. Tetugenda kukkiriza muntu kwezimbira Bwakabaka mu NUP ekyalo amalamayini. Olukiiko luno olwatandise emisana ne lugwera ku ttaala nga buzibidde ddala we lwaggweredde nga bannakibiina bayisizza n'ekiteeso ekigoba Florence Namayanja ku bwa ssentebe bwa NUP e Masaka ne bakuba n'akalulu wabula Mpuga n'akigaana. Naye era ekiteeso ekyo olaba nti abantu bakiise ekifunye obululu bungi weewaawo Deputy President neyambisa obuyinza abo obumuza n'akiyimiriza. Enkya ya leero ekyokuyisa ekiteeso ekigoba Namayanja ku bwa ssentebe bwa NUP e Masaka naye kimutaamudde okukira enjo kyenkubemu ejjinja era n'ekisitula buto olutalo lwe n'empuuga. Kiringa enjovu oyinza ogyeteekako gisindika naye ssebo okugisuula ojjayo n'ag'ombuto. Akulira enteekateeka ya kunga mu Buganda Farida Nabatanzi agambye nti Mpuga okuyimiriza kunga kuba kwekuulira kabazi kugulu kwennyini. Kimalamu abantu baffe ki amaanyi era nze kinneewuunyisa omukulembeze ali ku levo ya Honorable Mpuga okuvaayo n'agamba nti ebintu by'okumobilizinga abantu bibi. Njagala mumbuulire kibiina ki ekikola ebyobufuzi nga tekimobilizinga. Enteekateeka ya kunga yatongozebwa ssaabakunzi wa NUP Fred Nyanzi mu mwaka gwa 2020 n'ekigendererwa ekyokusitula obuwagizi bw'ekibiina. Ebbendobendo ly'e Masaka kye kimu ku bitundu ekibiina kya NUP gye kyasinga okwegiriisiza mu kalulu ka 2021 ng'ebifo ebisinga okuviira ddala ku babaka ba paalamenti baabitwala. Naye kati enjatika ezeeyolekera mu bakulembeze baakye Masaka zissa obuwagizi bw'ekibiina kino ku minzaani. Farish Magembe, NBS. Olw'omunda mu bannakibiina ki National Unity Platform e Masaka eyo lwongedde okunyinyiitira era w'owulira bino
abakulembeze b'ekibiina kino e Masaka bayimiriza mbagirawo enteekateeka ya kunga yateekebwawo ssaabakunzi wa NUP Fred Nyanzi nga bagamba nti ennaku zino teriimu bwerufu. Wadde ng'ekyabula emyaka ebiri okuddamu okulonda kwa bonna okwa 2026, ebbugumu eriri mu kisaawe ky'ebyobufuzi e Masaka lyandikulowozesa nti akalulu ka mwezi gujja anti abakulembeze ba National Unity Platform e Masaka bwe basisinkanye basizza kimu nga nkuyege nti enteekateeka ya kungu eyimirizibwa embagirawo okutuuka ng'agikulira ze nannyonnyola. Olukiiko olwabadde lukubirizibwa amyuka pulezidenti wa NUP mu Buganda ow'ekitiibwa Mathias Mpuga lugamba nti abakulira enteekateeka ya kunga mu Masaka bafuuse kazaala bulwanga kati be bavujjirira obutabanguko mu kibiina kino e Masaka. Tusazeewo era obukulembeze bulambike bammemba b'ekibiina ku nteekateeka z'ekibiina ezigenda mu maaso ezifuuse kalibattanya mwe mulinga programu esimbye mu ofiisi ya ssaabakunzi w'ekibiina gye bayita kunga. Mu kuteesa okubadde wano kivuddeyo nti ebadde eyawudde mu bannakibiina buli muntu ng'agikozesa okuyisaawo ebibye ne tusalawo nti omukunzi w'ekibiina ajja kuyitibwa ajja alambike enkola yaayo ate bw'eba ekolebwe ng'esimbye mu matabi g'ekibiina n'enkiiko z'ekibiina. Kunga Masaka kunga. Bino olugudde mu matu g'abakulembeze ba kunga e Masaka engalo ne bazikuba mu makiikakiika era ne bazza omuliro nga beebuuza bano gye bajja obuyinza okugoba n'okuyimiriza kunga eyatandikibwawo ssaabakunzi wa NUP. Mbadde emiruka nagimala nga ntandise byalo. Oŋŋamba nti si kunga kitegeeza oyagala ekibiina kyaffe kisaanewo. Tetugenda kukkiriza muntu kwezimbira Bwakabaka mu NUP ekyalo amalamayini. Olukiiko luno olwatandise emisana ne lugwera ku ttaala nga buzibidde ddala. We lwaggweredde nga bannakibiina bayisizza n'ekiteeso ekigoba Florence Namayanja ku bwa ssentebe bwa NUP e Masaka ne bakuba n'akalulu wabula Mpuga n'akigaana. Naye era ekiteeso ekyo olaba nti abantu bakiise ekifunye obululu bungi weewaawo Deputy President neeyambisa obuyinza abwo obumuuza n'akiyimiriza. Enkya ya leero ekyokuyisa ekiteeso ekigoba Namayanja ku bwa ssentebe bwa NUP e Masaka naye kimutaamudde okukira enjo kyenkubemu ejjinja era ne kisitula buto olutalo lwe n'Empuuga. Kiringa enjovu oyinza ogyeteekako gisindika naye ssebo okugisuula ojjayo n'ag'ombuto. Akulira enteekateeka ya kunga mu Buganda Farida Nabatanzi agambye nti Mpuga okuyimiriza kunga kuba kwekuulira kabazi kugulu kwennyini. Kimalamu abantu baffe ki amaanyi era nze kinneewuunyisa omukulembeze ali ku level ya Honorable Mpuga okuvaayo n'agamba nti ebintu by'okumobilizinga abantu bibi. Njagala mumbuulire kibiina ki ekikola ebyobufuzi nga tekimobilizinga. Enteekateeka ya kunga yatongozebwa ssaabakunzi wa NUP Fred Nyanzi. Kako gisindika naye ssebo okugisuula ojjayo n'ag'ombuto. Akulira enteekateeka ya kunga mu Buganda Farida Nabatanzi agambye nti Mpuga okuyimiriza kunga kuba kwekuulira kabazi kugulu kwennyini. Kimalamu abantu baffe ki amaanyi era nze kinneewuunyisa omukulembeze ali ku level ya Honorable Mpuga okuvaayo n'agamba nti ebintu by'okumobilizinga abantu bibi. Njagala mumbuulire kibiina ki ekikola ebyobufuzi nga tekimobilizinga. Enteekateeka ya kunga yatongozebwa ssaabakunzi wa NUP Fred Nyanzi mu mwaka gwa 2020 n'ekigendererwa ekyokusitula obuwagizi bw'ekibiina. Ebbendobendo ly'e Masaka kye kimu ku bitundu ekibiina kya NUP gye kyasinga okwegiriisiza mu kalulu ka 2021 ng'ebifo ebisinga okuviira ddala ku babaka ba paalamenti baabitwala. Naye kati enjatika ezeeyolekera mu bakulembeze baakyo e Masaka zissa obuwagizi bw'ekibiina kino ku minzaani. Farish Magembe, NBS, Amasengejje. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, the elected president of Uganda, ebintu tujja bategeera tugamba nga tujja bategeereranga ku bikolwa byammwe. So mukama waffe Mathias Mpuga Nsamba naawe ebikolwa byo bitandise okweraga, bitandise okweyanika, tutandise okubimanya ate tukutegeeza tujja bimanyiza ddala ebbanga lyonna. Tolina kyotugamba, bikolwa byo
nga ogenda mu maaso n'okubyanika tubitegeere era tujja bitegeera. Bagamba nti nno oluusi obuntu ow'omuze gwe tegwekweka. So bino ebintu bitulaga nti ddala bannayuganda bibadde boogerako bibadde bituufu era badde tebakuwaayiriza, naye nga tukugamba nti weetunulemu Mathias Mpuga Nsamba mu byokola twangala okujjukiza nti lino eggwanga lya bannayuganda ate bannayuganda balina ettaffaali ddene libaagala okulaba nga bakyusa eggwanga. Tetulina kyakugamba kinene naye weetunulemu omanye nti nno waliyo bannayuganda abaafa ku lwammwe, abaafa okulaba nga mutereeza ensonga zino era nga buli kimu mukikolera ddala bulungi. So tubasuubiza baganda baffe, mikwano gyaffe okulaba nga tutereeza eggwanga litambule bulungi, buli kimu kitambulire ddala bulungi nga bwe tulina okukitambuza. Era tubasuubiza nti Teekeri Pulezidenti of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwani ajja kutambuza bulungi ddala nga bwe tulina okutambula tube nga tutereeza eggwanga lyaffe.